abantu balina yesu owaabwe sitaani gwe yabakolera. Kankiddemu mu puroguramu eno ey'emisingi. Abantu balina yesu owaabwe sitaani gwe yabakolera. Yesu oyo owaabwe sitaani gwe yabakolera ekimwawula ne yesu owaffe. Bw'omugamba omuntu nga ddala omanyi nti alina yesu, akkiriza mu yesu, n'omugamba nalokose. Yesu yandokodde, alokola era awonya. Akyuka ne feesi. Kitegeeza alina yesu sitaani gwe yamukolera. Akyuka ne feesi n'akubuuza wakoze eki? Walokose? Naawe gwegomba n'endowooza okubeeramu amagezi. N'omugamba n'akkiriza Yesu. Ky'ogamba nze sirina Yesu. Yesu teyeerwana. Yokaana 3:16 balukuteereyo. Yokaana 3:16 ne 17. Yokaana 3:16 ne 17. Bayibuli egamba bweti nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Wangi? Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Kati n'obuuza, bwe mba ndokose, omuntu wange omulala naye agamba nti akkiriza Yesu, alwanira ki bw'abanga Yesu gw'alina y'ono Mukama gwe yatuma mu nsi, ensi erokokere ku ye?